Fred Nanga ali eno ali mu mbaga asika binyama ali mu kulya masavu ayekulisa omulimu gwa polisi gwaddeko gwabadde alimbirako nga yagumaliriza ate kati nafuna omulimu omupya mu Interpol era abayise mwenna balina ebizibu nga beetagisa Interpol mugende gyali agenda bakolako bugule naye Nanga tagwako bisesa kapirawo kawadde kalungi naye bannaye mwebale ekirabo kyange mumpadde ekyokuteeka mu ddiiro mbadde ddiiro nga omanyi Nanga akasente nakakabeera mukyogesi kati mbadde sina kyenteeka mu ddiiro mfunye ekifaananyi kyeŋŋenda oteeka mu ddiiro mwebale nnyo mwebalire ddala mbaagala nnyo temujjanga okwo ofiisi yange egenda kubeera awo kumpi era enzigi zaazo enzigi za ofiisi eya deputy Interpol and International Relations oluggi luggule mujje bwemulina abantu bemwagala tuyambe mu nsonga za Interpol ne International Relations mubantegeeze mubasindike ewange tusobole okubaweereza obulungi mwebale bannaye mwebale muba mutambulidde ku mulamwa ekintu mwalaga nti mukyagala ate temujjanga okwo mbasabira mikisa myerere kubanga gye tugenda mu kiseera kya byabufuzi naye era ne bwemanga mutuuseeyo tubasaba mukole omulimu gwammwe nga guli ku mutindo nga gwa bwenkanya ate abantu baffe basobole okunyumirwa mwebale nnyo mwebalire ddala tulaba nga tutambuza wadde olaba mu ngalo enkola eno seeka salamu alaikum warahmatullah waliwo omuzikiti musadde tebakukubira kusookamu ani agala kakiiko sokoddeyo wabula ojja in England helping the Indian manager and the international team? Not at all. If you see Arsenal, it's an effort for play. So, European in fact, is to have 6 local players. Local means English. Who can be picked for match? Whatever you want. And that lose your own idea. And that's what they're losing. Nendo nabe mu ngalo ate teganye teganye. One last thing, just come over here, show me how to do that turn. Remake it all. ate salime nnyo emirira gyayimiridde eyo salime nnyo emirira gyayimiridde eyo Jeff abantu bano beboogera bituufu leero okudde waka ng'okkusa enkya bajja gamba Harry Nurse is a capital call England international. Thank you. And Harry Portsmouth is a multinational. Eseyo abakavalinga crime oba abakavalinga police basazeewo bakwebaze munneebaze ey'enjawulo ndowooza kino tekitera nnyo okubeerawo
ebiseera ebisinga abantu abamu olubawumuza oba olubakyusa abantu abasinga batera okukuba mu ngalo ne bagamba tumuwonye naye ffe ng'abamawulire situkuwonye buwonye wabula tukwebaza olw'ensonga nti ebiseera ebisinga obadde obeerawo nga twetaaga bites mpozi abantu abamu bayinza obutakitegeera bulungi naye ffe mu mawulire ekisinga obukulu kasita oli akuwa information gy'oyagala so afande abadde abeerawo ebiseera ebisinga nga information tugifuna ate n'enkola gye wateekawo eyo eya buli Monday press briefing eya buli Monday nga omanyisa eggwanga ebyabadde mu wiiki ne mu wiikendi yonna nga bwe yatambudde nga owamawulire yenna avaayo at least alina story eziwera wabanga byakola abitegeera avaayo ne story eziwera kyensuubira nti abasingira bye bakola babitegeera so ekisinza tuleeta wano olwaleero kuba nti ekisooka tukuyozaayoza ku kifo kyewafunye ekipya ate era tukwebaze olw'omukwano gw'obadde naffe kubanga ebiseera ebisinga osobola okukola n'abantu naye nga tebakutegeera naawe tubategeera naye obadde wategeera ab'amawulire nga mutuufu sijja kugamba nti kinaye otwanguyidde ebbanga ly'obadde pyala emyaka gibadde giweranga 6 gibadde mu myaka egyo gy'omazeeko nga 4-5 awo fe otutegedde perception abantu abalala gye balina oba abatali ba mawulire eyo ffe nga ffe mu mulimu ogwaffe ffe obadde otukolera kye twagala era twagala kukwebaza ate era tukuyozeeyoze olw'ekyo kye watuuseeko abamu tebakitegedde gwa jjo tunnyonnyola ndowooza otubuulire bulungi gy'oli ekisooka omulimu gw'okuŋŋaanya amawulire ago aga wiiki ennamba n'okuba nti otubuulira eggwanga nga bwe litambula okumala wiiki ennamba abantu abamu bayinza obutakitegeera naye mulimu gwa maanyi gulimu obutafuna wiikendi era nekyaffe tukuyozaayoza okuba nga tosobola okugendako ku beach n'oyambala ekinu ne weetuulirako awo ne bakuwa ekyennyanja ne bakuwa ekyennyanja so gy'olaze tukwagaliza birungi byereere era oyongere okuweereza ate era netuyozaayoza muganda waffe eyazze situgenda kugamba nti okole nga afande enanga wabula funa engeri gy'oyinza okuakomodatingamu abamawulire ffe abamu twali tukozeeko naawe tusaba obeere accommodative tujja kusobola okutambula ffenna bulungi ffe situlina nnyo obuzibu abamawulire kasita tubeera nga tuba tukunoonya tukufuna oba nga tosobodde mutuufu okolanga sagala gamba okolenga afande nanga ofune abasigire wabula ffe kyabadde atera otukoleranga waba taliiwo so tukwebaza ate era tukusabira gy'olaze okikubenga eno bw'obadde mukulu asigalewo muba mutambulidde ku mulamwa ekintu mwalaga nti mukyagala ate temujjanga okwo mbasabira mikisa myerere kubanga gye tugenda mu kiseera kya byabufuzi naye era ne mumanga mutuuseeyo tubasaba mukole omulimu gwammwe nga guli ku mutindo nga gwa bwenkanya
ate abantu baffe basobole okunyumirwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kati nga buli ofiisi yonna kubanga nze nakolako nga office operations Entebbe era baali bampita General Kayanja. Kubanga ebikwekweto bye nakola bye nakulembera ne DPC wange omugenzi Tumwine awamu ne OC station ebiseera ebyo mwami Mivule twakola omulimu gwali gw'amaanyi. Kati gye nava ne nnyingira CID ne bantendeka mu kubeera Mbega n'enkola Nateete. Awo namalawo myezi 6 naye ng'era nawo twagenda nasanga Nateete ebikolwa ebya mob justice ettemu ery'okutwalira amateeka mu ngalo, okwokya emipiira, abantu nga babookera mu mipiira mu bitundu eby'Ekitebi, Emutundwe, mpaka e Busega, kyali kikyase nnyo era nakozesa obukugu bw'amaanyi nga nnina engeri gye nnondoola abantu oluvannyuma kumpi lwa wiiki ng'ezo nga beerabidde ne tulyoka tugenda nga tukwata omwomu, abantu ne batandika okugamba nti abo baba bakutte, be baayokya gundi, be baatemula gundi, be baatemula gundi. So ekintu kino kasita oba nti oyagala omulimu gwo ate ng'otegeera obusobozi bwe bakuwadde era kyekimu lwe navaawo ne bampa disitulikiti ey'e Ssembabule okufuuka district CID officer okumala emyaka 3 ne ŋŋenda Elira ne nzija Ekibuli nga staff officer ne tukolako eddafu ate ne tukomawo ne tukulembera eby'amataka ebya economic crimes, okulwanyisa obufere, obukenguzi, nga byonna emirimu, buli mulimu gwe bakuwa gwe kasita ogutegeera, kasita otegeera obusobozi bwayo, obuzito bwayo, obwangu obukirimu n'engeri gy'olina okuweereza, tewali mulimu gusobola kukola ki kukukaluubiriza. Kakiringa era eky'obwogezi saafunawo okukaluubirizibwa kwonna. Ekizibu ekiri mu ofiisi eyo gwe kuba nti waliwo ekiguddewo naye ng'eggulire tonnakola ki, eggulire nga toliina, oba nga facts ezo zikyereye, oba nga alina okuwa information tannaba kukola ki. Kati okukyerebwa okwa information eyo kuviirako abantu ba bulijjo okutandika, oba bannamawulire abamu okutandika okuba eggulire nga kwegamba si lijjuvu bulungi, nga mulimu ebitulituli, ate ne liviirako abantu obutakola ki, obutafuna ggulire mu bujjuvu bwalyo. So kyekyali ekizibu awo ekyokusoomoozebwa ekyamaanyi. Mpozi n'ekirala abantu kye batategeera nti mulimu bannamawulire abamu abaakitwalanga nti gwe ng'omwogezi wa poliisi nti eggulire ly'ofulumya olifulumya nga ggwe omuntu, okay? Ne batayawula mu muntu aweereza eggulire eryo n'ekitongole, kubanga obeera eggulire olifulumya ku ludda lw'ekitongole oba mu linnya ly'ekitongole oba buli kifaananyi ky'ekitongole, okay? Kyovudde olaba kampuni ezimu teziteekawo linnya, okay? Bateekawo buteesi wali nti management, okay? Eggulire ne litambula bwe lityo, abantu basobole okumanya nti eggulire eryo eriba lifulumye liba ggulire lyaki, lya kitongole, okay? So mpozi ate n'ensangi zino babulooga bano abasobodde okujja kati mu ggulire nga bayitira mu social media n'obwa bulooga, ajjukira nti amawulire gaabwe tebagasengejja, kaakati bo bamala gakubawo kintu kyabwe
nga tebakoze research ne balyoka bafulumya ebifaananyi byabwe n'engeri gye babitaputamu kakati eggulu lyeno ne litambula naye ng'ate ogenda okwekanga nti teriri ku mutindo liba liyina ebitulituli bingi naye ate abantu ba bulijjo kati kwe basingira okukola ki kwe basingira okutambula kati ezo zonna challenges z'amaanyi nga bwenkola ki nga bwe mbategeezezza. Then mulimu emisango egimu nti emisango egimu abantu ababaziza emisango egyo oba ebisa ebiba bikozeseddwa twafunanga obwangu obufuna obujulizi obwo ate ne mubeeramu emisango egimu oluusi n'osanga nti emmundu eyakozesebwa etutta akabanga kanene nga kati wetwogerera kati ng'omusango gw'omugenzi Joan Kagezi owa DPP gwamalira ddala emyaka 8 tumale tufune abantu abatuufu abakola ettemu eryo naye nga mulimu abantu abatali bagumiikiriza bamanyi nti omusango gufa omusango tegukola ki omusango tegufa teguvunda pozi nga waliwo ekirala kapirawo kabadde kalungi naye bannaye mwebala ekirabo kyange mumpadde ekyokuteeka mu ddiiro mbadde ddiiro nga omanyi nange akasente nakakabeera mu kyobogesi kati mbadde sina kyenteeka mu ddiiro funye ekifaananyi kyeŋŋenda oteeka mu ddiiro mwebale nnyo mwebalire ddala mbaagala nnyo temujjanga okwo ofiisi yange egenda kubeera awo kumpi era enzigi zaazo enzigi za ofiisi eya deputy Interpol and International Relations oluggi luggule mujje bwemulina abantu bemwagala tuyambe mu nsonga za Interpol ne International Relations mubantegeeze mubasindike ewange tusobole okubaweereza obulungi. Fred Enanga abadde mwogezi wa poliisi kati mumyuka wa Interpol ndowooza ebigambo byogedde bulungi ekimera akiridde era kyebazizza ekipiraawo bannamawulire bamusiimye emirimu gy'abadde akola ne bamuwa n'ekirabo naye n'abasinga okuba bamuyiyeemu kapiraawo Enanga tokwagala nnyo ama emirimu gyenno gitakalayo bulungi tokimanyi nti oba okiikirira kitongole era nti byoyogera baba bakugambye obyogere oba bya bulimba bagambye gwerimba bwokyo ekitongole kiyitewo tosinza kiteeka kuggwe ng'omuntu kuba tumanyi byewadde okolera naye webale nnyo kutufunirayo ngombo yakamunyenye tojjanga okwo kale mbaagala nnyo mwenna dunda namugenda kitafu abakuume tujja kuba tuddamu banywanyi mweraba.